Ebale bana Emasaka. Dala mumanjachi. Mumanjachi. Wanye? Wani kwa mkono wale wakala kamilioni yao. Pula. Wani kwa mkono ya bili wali mkono kwa kamilioni. Yaga watu pechi fana ni echiri soma mbu ya fayo. Mkono kuseyo. Tajia. Mzaya mkono. Tajia. Soko yongeza microphones na bulungi. Yongeza microphones na bulungi. Kankolea akalango katono nnyo banange ate tudemu twaka omuliro. Mubeereko kimenke. Stage ekendereka abantu banange. Tukwaniriza ku Mugisha Nandi Tours and Travel. Oyagala kusoma, kulambulako oba kutambula na mwagalwawo. Tukukolera ku students visa mu nsinga Canada, America, German, Netherlands n'endala nyingi. Ate gwe visa yalema, Mugisha Nandi Tours and Travel ky'ekyokuddamu kyo. Tulina obumanyirivu mu by'okukola ku visa n'osobola okutambula. Tukuwa n'amagezi gawandyagadde okukolera e Bulaaya. Mugisha Nandi Tours and Travel ekuyamba okkulungamya okufuna obutuuze, tulambuza saako n'okufunira ebifo eby'omulembe aw'okusula n'okukyakalira mu Uganda. Tusange ku Kalungu Building okuliraana City Square, Kampala Road, Level 4, Room 1. Okumanya ebisingawo tukubireko. Warning!
Weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina, jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 75573936 ne noti 7551559193. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo.
itakapata kona yongi akambe jamteni mugana amukambe muozi kwa lipo wake kwa chuma katika asene kama hivi wali kidogo hata kama mtanika kidogo kwa matasawala kuzina bedongoni kwa wamate kama mbaya na kujikinga na kujikinga na kama mtenda tiara wapo ndipo mtakuelewa yani kwa bagara na shakala abi wala Emasaka chinichijia. Tema zero nao choose zo kujana. Eshegela. Tena kuru deni. Kwana mukasoro. Dole banga de mondo. Chwachini. Tena watu wabuya masokao. Nabala. Awapotenga wangabi. Chwachini. Anyaka metukomao. Ndio aganga. Anyaka matubele maso. Sio kama tukocha leo. Kale kama kwa hiyo. Wamba, hivyo mada bingine swatapasa ni kage Nagamba, eva bila yotu
Boni Balista Coffee and Cafe Limited yevaba kutakati mu kukola okupakinga n'okusomesa enkola ya kawa. Tukola kawa mu bika eby'enjawulo omuli espresso, cappuccino, black coffee ne latte. Tutendeka atera ne tugaba ne certificate eri abayizi ababa bakuguze mu kukola kawa mu bikanga V60 coffee, Chemex coffee, Aeropress coffee, Siphon coffee, Cold Brew Drip Tower coffee. Tusangibwa Kampala wa Bakuli ku FB Towers Building omwaliro ogusooka room number B04 okuliraana amafuta ga Haas. Okumanya ebisingawo 0703 07 43 65 ne 0784 11 27 21 oba tukyalireko ku website yaffe ku www.bonibalista.com. Boni Balista Coffee, fuel for the day. Onoonya ekifo ekyokuwummuliramu nga kirina spa ey'omulembe omuli sauna, massage ne steam bath. Ffe aba Nina Guest House tulina luumu eziri self-contained nga nnungi nnyo. Kosta ne restaurant erimu emmere empoomu eya buli kika. Gwe anyumirwa omupiira ne pool table jangu buli kimu weekiri. Parking ey'obwereere, security ennungi nga ne privacy y'abaclient baffe yankizo nnyo gye tuli. Tusangibwa ku Hoima Road e Namuŋŋoona nga waakava ku Toto okumpi ne Gombe
places. Tukubireko kati ku noti 75494215 oba noti 761489 noti emu noti 4 Nina Guest House, a home away from home. Oyagala okuteekerateekera omukolo ogw'obuvunaanyizibwa ngenda mu bannaffe aba Top Care Restaurant abasangibwa e Nalukolongo ku kizimbe ky'Amakanga wano ku Masaka Road nga balina abafumbi abatendeka obulungi ate nga bateekateeka emikolo egya buli kika. Bannaffe aba Top Care Restaurant bakola ne outside catering saako ne delivery. Emmere ekutuukako awo wennyini w'oli. Kola order yo kati opiyo. Kuba ku nnamba y'essimu eno bakubire ku noti 7 noti emu 28 5525 oba noti 772443 bannaffe aba Top Care Restaurant bakola omukolo gwo n'otaguddamu. Gwe omuzadde eyitaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ati ayite ne first grade katukwanjulire Shihan Standard D and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala. Empisa, eddiini, ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala. Tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala. Gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu. Day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala. Jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero. Tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96. Shihan Standard Primary School. We invest in education.